Tubaniriza nnyo mwena batwala wano ku BTM TV amanya nga bulijjo nze King Smith natwala wali ku Celeb Jazz Extra. Olunaku olwaleero masanyu mangi nnyo era obwedde ngombe zivuga enduulu zivuga ng'abantu bakulisayo omukulu amanyiddwa nga Honorable Katolo Bwama. Era olunaku leero nsinzidde eno olubaga mu maka ge nga tutudde beautiful place atwaniriza bulungi era naffe twagala omwaniriza ku show yaffe olunaku olwaleero Honorable. Nansiibye bulungi mwebale byonna mwebale na kutubeererawo TV eno BTM embeereddewo mbadde ndaba nga ndi mu ddwaliro nga ndaba program zo zaba engeri gy'omupromotingamu n'okunjagaliza ebirungi. Kulikayo mu ddwaliro? Mu ddwaliro navuddeyo era Mukama Katonda mulungi ayagala mbeere nga annyongerayo nsobole okukola ebintu ebirungi. Weewulira otya kati tutandikira awo? Kakati neewuira bulungi, embeera zange ennungi, wadde obulwadde bukyalimu butono naye nsobola kati okutambula njagenda nga ntereera mpola mpola. Tulabye emizira mingi, essanyu lingi ng'ova mu ddwaliro okutuusa wano. Kino kikulaze ki nga ggwe omukulembeze w'abantu? Kinyongedde essuubi, ekinnyongera n'okwagala abantu ate ne neesunako Mukama Katonda okumpa feva eyo ey'okwagalwa. Ekyo kimpadde amaanyi. Bannyo badde batiisatiisa nga bagamba munno akalulu k'omwaka guno tojja kukasobola era nga bagamba munno oyinza okusigalira ddala mu ddwaliro omuli abantu nga abakwesimbeko nga Kalifa n'abalala. Bubaka ki bw'olina eri abantu bwe bato obudde buno ng'okomyewo ewaka? Obubaka bwe nnina bwakubawangula beetegeka okugwa ekigwo n'okuwangulwa, kubanga abantu banjagala ate abantu balinamu essuubi nga nange bwe mbalinamu essuubi nti bajja kumpa akalulu nga kangi kannemere nabo okubala. Honorable, ambulance bbiri zino oli yandyebuuzaamu nno kuba abasingadde tebaziraba alaba. Ambulance bbiri zino zintwalidde obudde kubanga these are real ambulances, si taxi nti omuntu yafunye taxi n'ateekako ebitaala. These are real ambulances, ddwaliro lyennyini era bw'olituukamu olaba eddwaliro ery'amaanyi. Bantu b'e Lubaga basanyufu olwa saaviisi eno gye mbakoledde. Ambulance bbiri namba, naye njagala kuleeta ambulance 4. Ekyo nakyo nkibatamya ekya ambulance bakiveeko tutandike ate ku birala ebisobola okuteekawo okuyambibwa. Naye nga tugenda kuba nga tukola ebintu bingi, village ensiisira z'obulamu nga tuyamba abantu abalwadde abali eyo mu zi slums, nga tutambuza abantu nga tukyusa embeera z'abantu. Oli yandigambye maybe ozeswa kwa olw'embeera gwe gy'oyiseemuko nga oli tewawulira aje ezireeta. No, mbadde ntaiminga. Waliwo mu politics waliwo kye bayita timing. Tokola kintu senga nazireeta mu kisanja kiri ekyasooka senga abantu zaabatamadde baali badde bazimanyiira yakola alina ambulance ze. Naye kaakati eno timing nnungi nti abantu bajja kuzibaamu ennyonta ate zibakoyera ebbanga eriwerako. Honorable, twogereko ku kya Solida n'ebibiina eby'enjawulo ebadde bijjawo. Olina mu kibiina kya DP gy'obadde, olina Solida ate tuleyo n'ekibiina kya mukwano gwo oluvannyuma kijja mu kisinde kya People Power nakifuula Nuupu. Tetukulenga naawe naye ekibiina kyawandiisa nga tetumanyi. Sirina, naye nga mu maaso eyo Solida tujja giwandiisa ejja kufuuka political party kubanga erina abantu bangi bejja okupromotinga. Ate sino nti political kati Solida kati kisinde nga bw'olaba People Power ani wano e Lubaga kisinde bakimanyi bulungi nnyo nti kikola social work. Kigoyola emyala, kiyamba abakadde, kibakolera kikati abantu bakimanyi nnyo, but eventually tujja kukifuula political party. Tetukulabye ng'ogenda n'ekisinde naweevu eno yogende wa Bobi Wine okwegatta ku kibiina kye. Lwaki? Nanti nze era sigendangako mu weevu yonna. Nze nina abantu bange, nina abantu bangi, 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 nina abantu ban
mmanyikiddwa sigendangako muweevu yonna mbeera mbawagira naye sigenda muweevu kuba saagala kubeera controlled and mbeere ku remote yaabwe nga kwentambulira njagala nsigaze ne open mind independent mind kyovola biseera ebisinga nzija nga independent era ne bwe najja wano Besigye we yalina amaanyi nalina solida yange nga ngenda n'enkola alliance naye nenvaayo ate nga yalantwalayo Erias eyantwalangayo naye nga nze sitera nnyo okugenda namuzira oba na pukupuku oyo kuba nze ndi wa DP nze ekibiina kyange DP neba ebiriyo bye byatugobayo wekitererera nzirayo mu Democratic Party kubanga ekibiina kyaffe tukyagala. Honorable, amateeka gano amapya gazze mu kaseera wootabadde nnyo mu parliament ge bayisizza aga regulations ku bayimbi namwe ba performing artists. What is your take on it as a honorable? Amateeka saagala ba artist gabatiise nnyo kubanga ekintu ffe kye tulina okusookerako kye twagala nga tebalana kuleeta n'amateeka kutuwa ministry of Creative Arts and Culture Enegenda kuyamba ki honorable? Yegenda okutubagira amateeka yegenda okuntrolinga culture ne creative art kuba creative arts akozesa abantu ng'emiliyoni namba so ministry nene ate ekola ssente nnyingi erimu firimu erimu drama erimu music erimu ebintu erimu museums erimu biki kati ne bw'oba tugatta Ministry of Creative Arts and Antiquities nga batugasse nabe kuba nabo birimu art naye nga tulina okufuna ministry empya era tuwagala gavumenti kyokka kyebeetukolera bino ebyamateeka tegajja kukola kubanga okujjako nga tufunye ministry. So ministry kyogamba performing arts ministry gye mulimu temujagala anti tetulina ministry entuufu mwe tuli abagenda batukaanira aba information kati batukoledde amateeka ate nga tetuli mu ministry yaabwe. Ministry ya tourism naye egamba esobola okutukolera ebintu tusobola okubeera nayo. Why is the mistake mu mwezi na ministry eyayisiza amateeka nezibakayanira okola muno amateeka gano? Minister ayina obuyinza okuteekawo amateeka regulations ku bantu kati tumwebaze yateekawo amateeka n'agaleka mu UCC nga UCC enoga implementinga kati artist webaze nga bali very vocal na kibi government negamba katubaleetera amaki amateeka tubakakkanyeeko naye ffe amateeka government wagala ogitegeeza amateeka tugamba nti tetugaagala twagala amateeka nga tuli involved mu gakola kuba teri industry yonna etebeera mu mateeka. Bagamba muno abamu ku performing artist naddala abakulu mu industry mulina akasente ke mwafuna okulaba muno amateeka gano mugaleka ne gayitawo just like that ne gajja nga akasente ng'akenkananga kammeka kubanga abo aboogera balekeraawo okuyisaamu abantu abakulu amaaso kati gwe olabye ennyumba yange wensula na biki byo ndi mugagga I'm not a poor man kibuuka naye bw'ogenda ewuwe galuga mugagga kuba gwe beesibako kibuuka baamuwa ssente tewali we baamuwa ssente that is the truth tewali gwe baagula tewali n'olw'ensonga eyo ebyo bigambo boogera tebibawa maanyi ate byonoona bwonoonyi industry nze saagala amateeka ate gajje gatabule industry twalibadde tukakkana etufuna amagezi engeri gye tukakkanyaamu amateeka. Badde ngenda okubuuza nti what should be done gwe ng'abadde mu industry for a long time nomano engenda ne mu parliament amateeka gano gye gakolebwa kakati amateeka ministry gagoba guvunaanyizibwako judiciary kuba byamateeka UCC tugenda kugiwawaabira tugenda kugiwawaabira ng'ate the same time wabeerewo kuba UCC tugyetaaga wabeerewo
egurupu y'abantu egenda okuteesaganya ne UCC nga bwe tuteesaganya kubanga bwe tutagiwawaabira ejja kufuna alogansi eyo ebeere ng'etutawaanya. Tulina okugiwawaabira nekkakkana netegeera nti eno indasitule gyezzeemu tegigwira bugwizi eriko bannannyini baayo era emisango mingi nnyo UCC bakagiwaabira emisango ng'etaano abaateddeyo omusango so tujja kkaka manyi nti tujja kuvayo mu kkooti tutegeeragane tukakkane kuba UCC tugyetaaga nga communicator naye ffe yalibadde tetufuŋŋana nnyo senga batuwa minisitule yaffe twetaaga kgenda mu UCC. Are these regulations political? Regulations zino zaatandika mu 1943 sase zaakajja revisinga mu revisings abakolone abazungu abantu babatawaanya nnyo nga bagenda balwanira independence bamala emyaka 17 bannayuganda nga babatawaanya bakwata eŋŋoma ne bakola kikati bateekawo amateeka agabagamba bonookolanga oluyimba bonookolanga biki olina okuba nga kino kyokola bonookolanga omuzannyo gujja kubanga mateeka g'abazungu ge baalekawo si mateeka gaffe. We have to do our own laws apply our own industry era nga ba stakeholders bagategedde bulungi. Honorable nga tumaliriza corporate law gyeri naye ebbanga ly'omaze mu parliament it is not yet enforced. Kati parliament bweyisa etteeka gavumenti ye enforcing etteeka parliament ate te-enforcing etteeka naye parliament esobola okujjukizaako gavumenti nti bannange waliwo etteeka lya copyright lyetwayisa tubadde tubasaba etteeka eryo muliteekemu amaanyi naye nga okuliteekamu amaanyi kyetaaga ssente nnyingi nnyo. Performing artists abali mu parliament, have you reminded the government enforcing etteeka lino? Yes, nze ngende wakadaaga ne mutegeeza ye speaker naye omanyi abantu baagala buli kintu kyonna kyonna tukikolere mu kamera ffe tetujja kubeera bakazanyiikirizi buli kaseera tubeere mu kamera buli kye tukola no waliwo ebintu ebimu era baartist mbasaba bave mu kamera kubanga waliwo ebintu ebimu ebyekyama bye tulina okulwana nga tubirwanira mu kyama nga tebiri public although we are doing public things ne waliwo ebintu kati gwe ministry ya tourism beberwanira budget yayo ogiwulabako ku TV wa ne mawuye togiraba negolooza tebaliyo judiciary beberwanira budget okufuna budget ennungi olowooza tebeerayo n'olwekyo naffe baartist tuleme kubeera mu showbiz buli afunyeyo akatono ayogereko ku TV bannange nze nabadde nteesa bwana ateesa n'okuteesa nga n'ebintu byateesa tabimanyi. Oze na mubala ki omwaka guno mulundi omubala gwe tuliko baguyita Buganda Bumu gwe tugenda okutambulirako mu campaign wonna era tugenda kuba tweyamba mu constituency ez'enjawulo. Ebigambo ebisembayo eri bannalubaga eri ba performing artist ne Uganda yonna. Ba performing artist mbagamba si buli kintu kyonna titukikoyera mu ddiiro wabaawo ebintu bye tukolera mu kisenge ne kaakati tuyitirizza ekyokubiri tuwe respect abaatusooka mu industry eno tuwe ekitiibwa kyekikola art naye bwe mubanga buli omu awalampa ono n'avuma kibuuko n'avumaani tebijja kukola era tebijja kutuyamba. Abantu beerubaga mbagamba wendi era mu kalulu mwendi era campaign nzitandise nziguddewo leero kubanga abantu nziguddewo lwaki kubanga mbadde nva mu ddwaliro taamu baali bagamba sigenda kujja ndi mulwadde nnyo ngenda kufa oyo katolo bw'ama agenda kufa naye kati wendi
ndi mulamu ate era ngenda kutwala campaigns maaso tuwangule. Yanza nyono. Amina neyanza. Watawadde omukulu Honorable Katolo Bwama nga tusinzidde mu maka ge